Weewaawo muli mutya musibye mutya kansubire nti muli bulungi sebo wano nkolanga ko jampaata sigali gomanyi naye ngo olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo nabagamba nti tugenda kunoonya abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo leero sirinze kanze mumanya agange ntera nnyo gabagamba ko jampa naye nga ndi ne mukwano gwange bagamba lubaale w'omulamu tasamirirwa sigenda mwogerera sigenda gamba ki ye kennyini waali agenda kubanga ayogerako naffe naye programu ene batusibwako banamu aba Smart Construction bagamba nti jangu ozimbe tandika n'aka katono koolina tolinda bingi kuba buli lw'olinda ebingi n'obudde bugenda oyinza obutazimba naye tandika n'ekyo ky'olina ate ne bannaffe abalegiti abo mumanyi batambuza baana sofa bali awo mutundu okulira na Kampala University era namba zaabwe zigenda kubeera waawo mpola mpola ate ne tukugamba nti gwayagala okuhostingaho namba eri awo mu nsonda essembe ya 28 naawe jangu tukyaleko tunyumyemu kiki ky'oyinza okugamba eggwanga tofaayo mu bigambo ebingi by'ojja okwogera ne twetaagamu ekigambo eki one word is enough bakagamba batya akakando mu luzungu one word is enough for a wise person. Exactly. Manyi kati omusajja gwe nina muyivu kati eby'oluzungu ajja kunyamba so bagamba one word is enough to a wise man. Kigambo kiba kimu ekimala eki nsanyusa okulaba taata wange naye nsanyusa okulaba obulamu bulungi alhamdulillah tubulanganye banga ddene tubulanganye naye weebale kulemerako kyensooka okwebaza bannange olwanye sinaani wadde nnwanyi naye olwanye nkulengerako embaale nenkulengerako ezanzibar nenkulengerako e Rwanda nenkulengerako oba ne Nigeria wagenda Nigeria sinatuuka naye ng'essuubi weeriri baasi tusanyuse ku pologulaamu eno nnyumyako oba yogera ekikulu ku mutima oba yatula oba beerako ne kyoshalinga naffe pologulaamu eno basically tunoonya ku bantu abalina kye bakoze abantu bangi bakoze mu departments ez'enjawulo bakoze so leero sigenda kwogera bingi ogenda kutubuulirako amannya awo wennyini tonziriza muzindaalo osimbula embalaasi nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abatulaba n'abatuwuliriza amannya n'eddoboozi Nani Ssentongo aka Prosper aka Snybin e Nakasero nga yenze ndi filmmaker ndi film director ndi film actor ate era ndi muntu ayagala ennyo okulaba firimu z'ebina Uganda ne firimu zonna azibeza abazungu nazo nzinyumirwa naye okusinga njagala nnyo ekintu ekyaffe ekya wano banjaga nnyo tukoze ekintu ekyaffe ekyo kasirisemu ako muzindaalo kitegeeza agunziriza weewaawo bagambye nti is a director is a writer is an actor byonna bingi tugenda kubimanya mpola mpola Sinaani yaani era Sinaani omuntu ayinza okubeera nti mu mirimu gyonna yalondawo bwa firimu y'abange bafuna firimu ezo bafunamu ssente kuba abayimbi boosobola okumanya nti yayimbye n'akola konsati naye ne pulimiya ze mwafunangamu baazijjawo banaye ebintu biri bitya muzifunamu mutya naye nga tonabatuuka tusooke tutandike Sinaani atandika ddi firimu alinako eyamuinspiringa oba yava from anywhere n'agwa bugwe mu industry? Sinaani yazaalibwawo Bwayisi one Paris. Oli wa mu kibuga olinga Kaloli. Ndi wa mu kibuga awo. Mu zone bagiyita Bishop Mukwaya. Mwe natandikira oba mwe nazaalibwa. Ate era mwe nasomera ku Bishop Mukwaya Primary School nengendako e Mutundwe. Gye namalira primary ne secondary. Nensomerako n'awalala nga Musinahat Academy A+B Center nayo nasomerayo editing. Ensomerako no ne festivals enjawo nga Uganda Film Festival namwe nenjanga nsomeramu uko. Sinaani yatandika mu 2006 okufuka omuzanyereya ebimu ku byanspiring nga tukyasoma primary natolokanga ku ssomero ogenda okulaba ebiyimbi nga waliwo ekikusika nga waliwo ekinsika omanyi bagamba art is a calling ikuyitibwa tebiri eri mu Bible na mu madiini manyi empulira simanyi omwoyo wa Mukama yampise yanjagoreddemu neeno mu art is a calling kuba ne boogezaako ebintu ebirala omala era oli wano kati omukulu bamuyita Luyimbazi Road aliyo Dubai akyabirimu oba yabita yawumulamu kati nyasooka kwasaganye ku birala mukulu eyampita eyanzuula n'angamba osobola nno nanteeka mu kibiina bakiyita Luna Film Production mwe natandikira era film gye nasooka ndowooza okuzannya baali bagiyita The Step Mother okyalinako kopi
Stepmother kyalinako kopi firimu gyenaddaako kopi yadde akapapula. Firimu gyenaddaako okuzannya bagiyita Omwana Waani. Yali ya mukwano gwange mu firimu yali mukwano gwange naye ng'ebyokuzaala si byaleka akyayagala kunoonya lupiiya naye nga famire emubanja omwana. Kati conflict yonna obukyankalamu biki bwonna obwambako okukyankalana bwava ku ludda lw'omusajja abamuzaala naddala okusingira nnyina nga mubanja omwana naye nga toli si mwetegefu. Mu firimu eyo nazannyanga mukwano gw'oyo omwami. Firimu kyagirinako kopi. Twagikola 29. Kyagirinako kopi. Tuli mu kunyimyamu ne Sinani Ssentongo. N'amannya amalala awo g'oyogedde Prosper, Sniping, Nakasero. Wafuna akasente. Sala za Allah yange muli Allah yampa kinali sisuubira era kimwenyumiriza mbye ebintu byesinga omwenyumirizaamu nenzikiriza nti Katonda mulamu era akola bye bimu ebimpuusiza obutava mu art. Naddala kubanga ze ndi nnyo mu film industry. Abantu sometimes beebuuza omuntu afuna ate film industry naye Omuganda yali mutufu yagamba nti enswa bw'ekyusa envubo naawe ng'okola ki ng'okyusa nti tulina we tutunda firimu ewalala ne we twalaba akatale kaffe kano nga koonoonese olw'abantu abamu bajja bakoonoona naye ebintu ebimu ebirala awo tugenda bikoonoona. Tuli mu kunyumyamu ne Sinani olunaku olwaleero. Sinani ogambye watandika 26 n'omusajja gwe bayita Luyimbazi ali bweru alina byakyakusaganya naye industry akyagirimu. Watandika ne firimu gye bayita The Stepmother n'oddako Omwana Waani. Ezo zonna wali wa Luyimbazi? Ezo nali Waluyimbazi nako noza navaayo 2011 eyo twakola ne movie endala bagiyita Senagirabako. Twagikolako n'omukulu amuyita Kabunga Abdala. Naye mmanyi. Eyo mumweyo mwoyo mululuna twalimu nze Luyimbazi Roja, Lutaya Steven, waliwo n'omwami omulala mwerabidde erinnya maama we, waliwo omuganda omuwala bamuyita Sanyu, waliwo omukyala bamuyita Irene, Waawo Kaleerwe, mwalimu omuzanyi waffe omu yazannya mu Omwana Waani yatufaako. Abamu batufuddeko abamu Katonda yabayita era abasonyiwa ebyabasobako. Abamu tukyali nabo lwakuba nti abasinga abamu nga bomanya ensi bwetukuba yabakubakuba ne bajja mu ati naye nga weebali bakola ebirala naye yabajja mu ati naye nze olw'okuba nga gambye nti art is a calling ne bwentuula wansi ne bwenkola ebirala byonna mbifuna ne bimpa ssente naye nga sibiwuliriramu mirembe nga bw'owulira mirembe ati ne bemba sifunye ssente mpulira nga obulamu bukola ki. Ogambye ovaayo 2010 olwo ng'otandisewo ekikyo wabita buti wali ofunyemu akacuba n'ogenda otandikewo ebirala ki ekikujja ate ewa Luyimbazi? Kati ewa Luyimbazi mukadde ako film industry yasooka netutagalako nga industry yonna oba mmwe ababiri? Industry yonna kubanga bwe kyaffectinga industry yonna kitegeeza namwe abali munda naffe eno wansi ebibiina kigenda kutwaffectinga era kyatwaffectinga nnyo ddala kusinza mu marketing. Abantu abamu ne babirabanga bitalina ssuubi kubanga mu budde ate bwe twayingirira ne family zaatukyawa nnyo nga zitulabanga abantu abayonooneka oba abalala abanywa enjaga bafunye ebikyamu abali kasasiro mu mirimo gyonna era olonze ebintu nga family bwe zaatulabanga ngaba era nanyumirwa nnyo mu mukadde wange anzaala waali omukyala Regina Namuyimba. Katonda yamuyita yebasaawe Mawokota yeke yali akkiriza nti kadda tata naye yegeza amuyita ali awo ekiboga nga Mukama abasonyiwe ye mukadde yeke yakkiriza nti lunaku kisobola okuba era bwe kyabanga taliiwo mutuufu akaaba amaziga kuba nagamba nti omuntu yandisaanye okulya ku ssente zino yandibadde maama asookerwako kubanga yakkiriza nnyo nti kiba byonna byennakola oba byabwononefu oba yaki ye nga abanessa akuwa essuubi agamba lunaku lumu mu ekyo ojja kubaako kyofunamu
ebintu si byakupakira byakukwata mpula naye olunaku lumu Katonda agenda kukola ki agenda kugula enzigi zonna. Kati ongamye nti industry yatagalamu etya? Industry mu kutagalamu awo mwalimu abakulu abamu kubanga firimu awo ebiseera yagulanga mutwalo 2010 mu 2 okutandikira mu 2 awo nayingira 2006 nga firimu okugigula DVD oba ya mutwalo. Kati sidya abakulu abamu ne batula ne babako bibogere naye bwe tunatunda 15,000 tugenda kuba ndoza katale kona tukakoze eki tukadivaze ate n'obuyaye bwali bungi nnyo nga n'omuntu gwe weesiga nti ebiseera ebyo mwe nayingira federation nga tukyali mu erigi yagamye mwana wani waliwo omukulu bamuyita Aziz yali film yali wa production bagitanga Quite Image ya shootinga video gye bayita Kawuna yali ya Lon Banton omukulu oyo yatudaza bana tumanyi sente zitwayonanya mu filimu eyo tuyinza okuba twayonanya n'obukadde 10 nga tetumanyi ng'omusajja aga buli wajja shooting mama twamusasula ezize ez'okukola nga studio zo tu shooting ng'ate buli wajja tulina mu shooting akakadde naye nga buli wajja ku set ajja sawa zakoze eki twapangisa ekifo batugaye tugera ku shooting sawa 2 by sawa 4 tubenga tukivuddemu atuuka 7 bwatuuka 7 nasooka kugamba nti bwe temungulidde emmere ekikopo byali bya kwinca ebiseera ebyo baba bitanga batya ebyo ebicupa ebirene byabeeranga mu juice yalinga wa yero n'agambye bwe tebungulidde sina kye ngenda kukwatako ng'olwedde musasule alina kujja akole ekifo kye twashutingire nga twasasulako Lion Club ebiseera ebyo yali Lion kati bali bagiyita Planet kati Planet Plaza kati ne mabalati ne bagikyusa ne bagijjawo nyini yo yoli nyini ambiance era Lion ye Masaka kati nga tugishootinze kuba twagishootwa ekifo twakipangisa emitwalo gyali 6 okukishootingiramu by then sente zali mpitirivu era sente twaziinanga ebiseera bwe twalina sente tekyalinga wano industry yatagaliramu nga nti sente zalina amakulu tugambe zalina value naye ng'omusajja yajja n'asooka atuulira wali ne tugira okukaabira wali yajja omusajja owa kirabu atugoba agamba budde bwe nabagaye buweddeko ate ze ngenda kukola juga twagipangisa Saturday yakubanga abantu baba balina okubeera bagende abadigize balinanga okujja bali ku ssente omusajja n'atudalizaawo efirimu era okugifuna lwali lutale eyo omwana waani mpulira kati omwana waani bwe tugimaliza manya the step maza gitwashootingirayo kati ebiseera twali tumalirizaao nga twakava mu kavuyaako kuba twashootingirayo ebitundu ka firimu zaali 2 tufunako emu ng'ate emu eyo era tumaze kugenda ku poliisi okugifuna kati bwe tugifuna tugamba akasunda kasita tuwadde tetujja kuteekawo nnyo bulabe kubanga ensi bagamba ki ensozi ezitasinkana abantu bakola ki kati tujja kuteekawo nnyo mbeera tuyinza okutuuka ewantu ng'ate omusajja yaliwo atuyisaawo kasita tufunye ekikola ki kati ebiseera byo baali bakakola Uganda Federation of Movie Industry ne tujjaguza nnyo tufunye ekintu ekyaba filmmaker ekitugattawa era nzijukira bwe twagitegeera yali etegeka Film Award Uganda Film Federation of Industry ngetegeka Film Award Film Award eyo mubasookera okuleeta Lamuze Noah mu Uganda bayityako n'omuzannyo mulabwe neerabidde era festival ezo zaali ku Africana ne batuyita ne tujaguzaawo ne tulya waliwo abagagga baali bangi abajjaawo ekikulaga nga ati industry ena gyekola ki gyeraga kati mu biseera mukadde ako ne twogeramu n'abakulu abaali batutwala ebisente bagamba naye twafuna tumanyumiza obuzibu bwe twayitamu ne tumanyumiza naye twagala kuddamu kubaako firimu gye tukola batukwatireko engeri gyeri kampani batuwa ebyuma neffe bino ebiseera tujja bikola ki tujja kubipambana tubiyitemu firimu gye shooting eyo firimu gye bayita Omwana Waani bwe twogera ku bakula bakulu ne batuweero kaminga ne tuteesa olunaku lwe tugenda okukola twatukola olunaku nga basaba simu abakulu tebakwata masimu gaffe mu ofiisi nga babeera bize ebyaddala oba kubejjako
Tuzaluli bayagala batusanyuse batuwe hope. Nga bona afira nanga kulumbaze ne yami abana basinani naye. Ogenda batwala babere ba Osiboyi waka. Abakulu ne batweragira kaawo mwalimu wa Mikagolo, Ramadhani, ba police John Nakibinge, bonamba manyi. Bamukulu Bosa Serunkuuma. Bonamba manyi. Ebibali mwawo. Bebali mwenda sura bakama bafe bisere. Aika sibe betwayogera ko bantu yali mukulu Ramadhani ne mukulu Kagolo. Ni batuzamu esuubi ni batoga ntujja kola. Dwatu kwa ino program ngabwe twagibagamba. Mama abakulu nga baikwe kama sema tebaga kwata busy nafuka busy kati mubone muvamo mukulu Prince Joe Nakibinga bali bakozewe ekibina bakitanga African Film Agency ne tubanyonyola ku nsonga yaffe ne bazikiriza ne batuga tugenda kola ne tubawayo kakisente ngabo twayogera ne tutandika shooting ne batukolera omulimu gwali mutendo gwa filimu eyo gwali mulungi nnyo gwali muto naye mu filimu nga inetera okuggwa simanyi kyabaawo nabe najja mu kika abakulu b'ekyanzi tubagamba n'ekisi twakiriziganya nti filimu katubaweeko kino tujja kupambana filimu efuluma mwe mugiteeke ku katale mujjeko omugabo gwammwe naffe mutuwe omugabo gwammwe ne mukanya mwawandiika oba yali gentleman's agreement twawandiika singa tetwawandiika twandigifunye twawandiika ne lisiti baatuwanga lisiti kwe twasasuliranga sente waliwo twasasula akakadde akamu waliwo tetusasula 4 waliwo twasasulako 10 waliwo twasasula 2 naye nga lisiti tuzikola ki filimu yaganira mu production nga buzibu ki bama bamuyita post production filimu neganira awo ngevudde mu production tumaze shootinga bulungi neganira mu post production ninga tebatubuulira buzibu obuzibu bwatugamba sate editor yekyanza atakola bwati editor kati mumuweeye 10 nenga twateesa walinga bonna balina obikola birina kuva ku filimu editor netusindika sente netulinda project negana project twagikola 29 eyo project netujifuna 210 nga mugwako ngera tugenze mu mateeka ne mu kooti twatuuka ebintu nga byawa ebintu byatabuka ne tubingizaamu abanene filimu ki lwaki batuuka yali muggo gwa sinema buzibu kimanyi era kyosabate bakuba n'emibiro negana filimu negana n'okutambula ennyo naye nga gye tutwala abantu bakoma kugiwaana buwanyi ng'ate mwakoze filimu naye gala bakoze filimu ate mwakoze filimu naye ng'ekomaawo okuwaana kukomaki kukomaawo filimu eyo lwali lutalo kugifuna omusajja ne batugamba balooya nti tubakube mu mbuga batusasule sente nengamba mukama wange nemuga olwo olinayo luyimbazi ndine luyimbazi nemugamba ekibiina bakiyita Luna Film Production nemugamba tukomaawo kati mukutuwa footage oyo olwokuba amateeka gaali mangi sesa kyesagala kyesamanya oba footage bakubanga bakama bange bebagendayo mukima nina we nakomanga footage omu ne bamuyiwa amaliza filimu ate nga yakola kubanga mwalimu okuwalula abaana kati footage oyo bamuyiwa footage kati awo wennyini tukwatagana n'omuntu ali tetumumanyi era yasomebwa filimu yanumanya obutaba mu filimu sajja amanyi kye bayita filimu omumanani amanyi omuyita T-Wood Media Umaru Bugembe ndabika simanyi abeera awo wali mulamu akyali mu industry tali mu industry ayinamu atayagala kukola loosi ekyo kubitayagala bamutayagala nga bamuwa ssente ye zaalaba nti ntini naye nga musajja mulungi amanyi filimu yasinga omunjagaza amanyi kuterenga engero amanyi bwe nasooka okulaba musajja ayogera olugero nga nze bwe ndukola ki nga bwe ndulaba nasooka okulaba oyo Umaru Bugembe gyali lwakuba mayi kya filimu simanyi oba muzimu kyogwamugana okola filimu muswalirwa nnyo nga bayandikomyewo ne tukola Umaru Bugembe gwe watujjayo tulaga isige abasajja batwekyukidde naye simanyi lwaki toyagala ekudda mu system. Tuli ne Sinaani Ssentongo Prosper
Gwe tuli naye tuli mu kunyumyako ku lugendo lwa firimu. Omanyi abasinga muli eyo mulaba ebintu ebyo nga tubimaliriza ne mulowooza kano nga bakanguyiza naye ekibeera eno emabega w'effumbiro eno temukimanyi. So ali mututemeratemeramu nga bamaze okubaddiza footage naye nga abulamu ebintu bingi. Olwo mukola mutya? Kati bwetukola firimu eyo ne waba omukwano gwaffe atuwa amagezi tugitwale ku Bukedde TV. Ewedde yali kitundu kimu, kyali kitundu kimu ng'eggwayo bulungi. Okugitwala ku TV okwo ku Bukedde TV omukazi n'agiwaana. Waliwo omukazi sijja mwogera linnya ebiseera n'agiwaana agamba naye nga mukoze ekintu ekirungi bukyanga bakola firimu kino sikirabanga naye muyimiridde mutya? Otutte waaka ng'abantu bagenda kulaba balabe kuba ne wobanga ogitaddeko sitiru abalabi baabwe kitegedde kiringako zalulimba lwa muntu mu bbalo ba mu wotero gw'olina ate gw'alese gw'olina okukwatako bannange ne mukuba emmeeza. Twabako abakuwa ebiseera ebyo betwatwalya byalimu olukampeyini. Kati omuntu omu gwe twakubira kampeyini alina omuntu gwe yatukwasa. Omuntu gwe yatukwasa oyo netumugamba tuyambeko ku nsonga ezo n'agenda n'ayogera n'omukulu kubanga abantu abamu balina bye bakwataganira. Omukulu n'ayogera naye omukulu n'agamba nti omukulu atugambye ate sikale mumuwe eza caayi tukwate eza caayi ebiseera bwe gyali 10,000. Simanyi kati wali ozinzo gitumiza mu sente. Boogera akagamba ako caayi. Firimu bagyagala nnyo ne tupushing okukola firimu kubanga abasinga bali babitamu nga mu buvuyo abo bwe tuyitamu waliwo abakongokako mu lugendo kati waliwo omwami n'awandiika firimu eri mugiwadde ababukedde mukalezaganyiza kati mukola ndala stay stay ebiseera wetukwataganye n'omukulu bamuyita Kamunga Abdallah yajjaawo kozi akyalimu mwindaso mwali naye kati ali oba Namibia nako mumanya nga ali Namibia kati ali ku bintu birala oba akyalimu ati eyo jja era bwatyo bwatambula mu bintu eyo then ebyali nga tukola firimu bagiyita stay bwe bayita olugero netukinolwako betukkiriziganya tuwandiika endagaano ne tushutinga firimu eyo mu bugubi kubanga ffe twateekamu buli kimu yo omulimu gwe gwali gwakukwata nakweditinga netuleeta kasente buli munaakuŋŋaanya akasente tukola firimu eyo firimu neba nnyuvu nnyo firimu eyo okufuluma naye lwali lutalo ani yakuloga sinaani ng'ebintu bw'olimu kunyuma byonna byakuluma bugigi simanyi ani yatuloga firimu eyo okufuluma lwali lutalo ojjidde mu kusikagana n'abantu migulu kabunga n'afuka nateka okutunnyonnyola bale era abafirimu meka abeyoga temutunenya kubanga tumanya ebintu bingi nga tubikola gye tuyise wala mutunenyeza bwenti gwe kino gwe editor gwe producer tomanyi gye tukoleza ki babiyombera temubeera n'abantu balala basobola kugenda mu kowe ebintu bye twagezako kukozesa abantu abali professional neze kinakizuula Uganda eri bantu bali professional tulina bantu bamanyi bagamba tebwagala basasula ffe tetuyite ku project zonna ze tuyina nga tuli mu Luna production njagala wajjayo omuntu omwe agambe nti abanja olirwedde omusasula singa wabeerawo omuntu ajja tunula mu kamera omanye oyinza okwogera nga tuli mu kampuni ya Luna film production njagala wabeeyo gwe twakozesa bakina DOP baani nga kusinza ku kyetwalagaana nga teyakifuna okatereezezza bulungi kati kabunga n'afuka kabunga tumutwalirako kubasa yasooka adduka kewakade yekweka mwabingizamu n'abasirikale ate banna oyo twagamba ino tugenda mumega ate tumulume n'omuluma kuba twagamba kale kakafuuse kaki kamanyiiro ye tugenda mumwe tulume n'omuluma naye lwakuba teyamutukwasa oba kwe twamumanyira muganda wange bamuyita Umar Bugembe twamumanyira akyalimu ye Umar Bugembe nabugambye wa Teodu Media epozi oyo oli gwogambye yali ettula kati Treza n'agamba kasita batuwa firimu yaffe ffe tetulina buzibu Kabunga n'atuwa firimu simanyi oba firimu okusinza betugabe twali tulagaanye n'akwata firimu agikola ki agibawa naye
yewedde naye naddamu n'agikolamu new version kale ina version katale emirundi ezi yakolako pandi paste oba copy n'ebirala simanyi naye nga yaddamu n'ashootinga olugero nga bwe luli naye nga bwe gambye nti ffe tetwayagala nnyo okuteekawo nnyo ntalo kubanga gambye nti tukwatagana mu budde obumu tuba tujja kwesiŋŋaana kati twayagala nnyo obutateekawo nnyo mbeera asolo nga zitufunye ekyaffe kati munnange eyo nga tukita netutula ne bakama bange nengamba kati ntugamba obuzibu ki olaba nga abaana bakendedde baana balina essuubi batugambe firimu ziriza ababiliyoniya omanyi essuubi twali tuyina tugenda kuvuga ababiliyoniya essuubi abamu likendedde abamu famire ezanyiga babivuddeko nga tugamba obuzibu oti omulimu gwe twayinga tetugumanyi obuzibu omulimu gwe twayinga tukola ki temugumanyi kati tuddeyo kati ebisala bye obuzibu obubeererayo olwo wazze Uganda Film Festival. Uganda Film Festival yayita ezimu ku classes. Sijukira class gina soko soma mu Uganda Film Festival yali gaba Kampala Film School. Awo ne tuga tukenti tusome. Bwerere. Tuga ntusoma film. Mwasulangayo bamwaddange ewaka. Twaddange ewaka batuwanga facilitation batuwanga emotoka tukomyawo nga tujja ku National Theatre. Wano. Paka gaba. Ne tusoma ne batuwa ebyokulya ne tusoma bulungi nga teri emulungiza ne tukomawo. Awo nasoka kutegeera kye bayita obwongo butandika okubikula makati ne ngamba kati film ndata nzogirabanga bwe nagirabanga ku TV. Ku TV. Ebiseera ebyo nga bwe gambye. Nga bwe twalabyanga ebiyindi. Nti ebiseera nga bwe gambidde nti abamu family za residence bateka call force abamu baze emirimu gye baali bakola awulimbaza agenda okudda terimbaza nasooka agenda enafuna kadiro gagenda Dubai nenze nga gambye artist calling efilimu nengamba nedda kati naye omukulu yawandika ka movie namugamba mpandike ka movie mukyali mulunaawo olonkyali muluna naye nga luluna kompyuta eringa tekyaliwo kubanga abakulu abasinga bamu baali babivuddemu ono agenze Bulaaya ono gwe bandese naye tewali kasente nembivaamu nga bwe tujja ne tusoma nzijukira nasoma ku Kampala Film School nga tusoma through Uganda Film Festival ne tugenda ne tusoma kwa Makula Kampala Amakula Kampala twasomeranga lwakuba simanyiwo naye wetera ogenda kwa Makula oba otunudde bagita kyaki yawa yerubaga simanyiyo bulungi kyaki yerubaga awo nga bwe twagenda naye nga batulabirira bulungi ebyokulya byalingawo naye transport kalinga kagere nga tukubaana akagere okuva wano okuva ebwayise tuulaawo ekawempe paka lubaga ng'ate olina okukazaayo olw'eggulu ate olina okukazaayo ekiro kubanga baatuta ssaawa nga 3 ez'ekiro nga tulina otambula tukomewo olona tunoonya omulimu gwe tulimu tugukola ki nagotegeera tunyumyamu ne Sinan Ssentongo nze ko jampaatanga bulijjo nabagamba tujja baleetera ebintu bingi era ng'ali mututemera olugendo lwo lwa firimu mpola mpola naye olugendo lwe luntiisizza lulimu ebizibu bingi oba kiki oba bwalutwe simanyi buli baatomera bamutawaanya naye ndooza gye tunaawunzikira ebintu byagenda ne bitereeramu so kati mutambudde Lubaga kwa Makula tunasinganayo omukulu bamita Ali Mutaka era firimu zenasingize twasinga okulaba ennyo nga tumaze okuyiga kuba bwe twayiganga batuwamu akadde aka firimu twalaba nnyo firimu z'aba Burkina Faso Mali South Africa firimu zetwasinga okulaba ne tulaba nga abasajja bali wala nnyo nga baatulekadde emyaka mingi firimu za kusinza kuze nalaba ne standard yaabwe ye nenyogeramu ne mukama wange Mbaazi era tannagenda ne mugamba naye ebintu obirabye nanga mbirabye labye batuyisizaamu nti mbirabye naga kati ne tukoma waawo ne Kampala Film School abamu ke twalina abeera twalina Kampala Kamakula twalina Dennis Oneni ne Kampala Film School era yakwasaganya ebintu byalinga Dennis Oneni eno Kampala Film School ndoza twasoma n'omukulu wa Mitankambo yali wagguluko nga amanyi okumanya neza n'akoma mu kirasi yetegereze ye mukulu Nkambo Robert wa Media Vision Academy mumanyi kati bwe bumka twasoma wangulu eyo wangulu waawo oyo Robert musajja wankima
ngamba muganda muganda era ali awo Nsambya kati wano yali wano emabega wa radio radio 1 wano mu kibuga ewe yali ebiseera era nawe twasomerayo okwo ku Paro International Film Festival. Okay, njamu kyalirako naye tunyumye kati bwe tuvaayo awe ne tuyigira mu kadde kaali ka kalulu awo. Okay, akalulu bwe kamala yafuna deal n'agenda e Dubai. Robert Ruyimbazi Ruyimbazi bakati n'abalala abamu babivuddemu tebakyalina interest ntusigala ne mukulu Lutaya Steve naye na interest nebanga eri low wansi kati nabawo omukulu gwe nasinga bamuyita Eliki omukolo ne tunyumyamu ne mugamba nkolo yali anzanyisiza ku firimu bagiyita firimu eyo envudde mulenya njerabidde nebe nanjijukira nja kugibagamba abalabi baffe kati bwe yanzanyisaako nga bwe twakola byali bya Sseruganda bwe twanyumyamu ne mugalo naye sobola oli muwandiisi mulungi mpandikirayo ka story njagala ka story nga kali bwe kati naye ne mugalo naye sina nange ssente naye enkwata gy'onkutemu gye njagala onkole ki nkwatemu bw'onkwatamu mpandikirayo ka sooti kale ne muwa omulamwa n'agenda n'akawandiika n'akampa bw'agenda okukampa awo nga nange rupiya afuuse rupiya nensooka nkeesonyiwa kati ate awo mu rupiya we nakwatigana n'omukulu bamuyita Emma Ocho omukulu wa Vaya Films. Emma Ocho okimanyi yali mukwano gwange naye si meetingangako naye ku Facebook twanyumyanga nnyo mwali mu kibuga muno mwali era omwagalire omulaba ojakumpa era kyajali mu bya firimu twanyumyanga nnyo ku Facebook nnyo naye nga si meetingangako naye oyogedde erinnya neridduka nenzijukira nti bwe twazirunda era ojja kumpa ku namba ye njagendayo okwo tunyuma bwe tukwatagana n'omukulu Emma Ocho nga nina olugero luli Emma Ocho yajja n'olugero baluyita Get Exodus nalulabako kati yalulanga oba yakola ne Premier by then naye nga nalabanga nnyo ng'alanga akapapula ku Facebook kati nga bwe tukwataganako waliwo omukwano gwange bwe twakola naye mu Luna Film Production bamuyitanga Alex ng'ayingidde mu byakatemba bakolyanga wakatolo bwama kati ng'agenda tukonekitinga ku guy bamuyita Kevin Gibson so mpulira nti yafa Katonda amusobeko yafiira Kenya eyo n'omukulu bamuyita Moses Siri ennaku zose mulaba nnyo mu byobufuzi kati naye nga weeyo mukonjo nga tukwatagana yali abeera wano Kasubi Moses Siri nga tugana naye nga bwe tuli abooluganda tusobolayo kubako ekitukolayo nga tutuulawo nga meeting zatulanga ku Royal Theatre wakatolo bwama wali waggulu bwe tutuula ne tukkiriziganya bwe tugenda okkiriziganyako ne tuleesa tuganga katujje mufumbi tutandika ofumba okufumba ono lwali lutalo nga bwe tuzze okufumba nabo abamu ku badayita abalina okuba ku bya monitoringa bali mu kutumbujukira baali bakolako dda firimu nga bamaanyi nga batuleka ku seeti ne bagenda batandika okutambuza siddi eri naye nga tulina ekirubu ekyo twazize ekirala kati firimu eyo teyavaayo nga mukulu Emma bwe yali agikola ki agibaze era bwe yali agyagala naye ne muga tukubirire saagala tuvemu ekyo nga tetulina kintu ne muga tukole kale tukole ekyo ekyo ne kivaayo nekikola ekyafaayo era tezisimu ku firimu zitwadde ku maapu firimu teyavaayo nga bwe twali tusuubiranga nga bwe nali ku Amakula omukulu omwe yatusomesa firimu bamuyita Mark Bish mumanyi yatulaga mu ggwanga mwali mu ggwanga yatusomesa firimu Battle of the Soul firimu ye yali short film yatulaga yatusomesezzaako naye nizuka ekigambo ekyo kikunyumiza nga ndi ku seeti n'atugamba nti firimu ete yavaayo nga bwe yali agikola ki ali agyagala olw'ebizibu ebiki ebiteebereka neŋŋamba nange eminaga Emma nti olw'ebizibu ebiteebereka tugende nekyo naye abantu ne bakyembulesinga ezimu ku firimu zatuyita ku maapu ndoza ye firimu yaffe gye twasooka kuba twashutingiranga ku buteepu mbujjukira ye firimu camcorder mbujjukira kati ogula wano n'okatega n'ogenda eri n'olya guno gwe kyali kinene bwe kiti Panasonic ezo nazo era bijja ebyo biteeka mu Premiere Pro nga bidownloading ennaku 2 okubagitanga Firewire
Kati ya computer lam tutula bichiji nga tuli ku CS3 next P window kati munnange inoza emanga ayita kali ka Nikon kinaso kulaba ka Nikon ka digital aka memory card kinaso kulaba kamera ya memory card tutika ka film kafe kali kalungi nyene akakatira bwala bekifananyi toyinza gantu akashootinga mbiri ebiseera okusingira ku filmu za basajja kachanyirira bulungi kachanyirira ndagenda ko copy okay kati bwe tumalawo era mukulirizinga ntwafuna obuzibu ni bannaffe naye nga ate wali eri balinga mu byabwe tebakola kitwali tukiriziganyizzaako kukola tufulumye omulimu nga bwe twali tugwagala kuba naye omusajja alina ekirooto kye kirungi nentya kifulumye nga bwe kyali kyagala kati awo tusooka tufunamu ebitu kyankalanya madadda ku bibye va filimu zenedda ku byaye naffe ne Sinano nedda ku byaye kati awo nenfuna ekirowoozo yesalinga company gye bayita Sinano Film Production bwe mwalo giri yesalinga awo tuli mu mwaka kya awo tuli mu 2016 jjo lyabalamu wano nga Emma nkubiranga ngamba waaye nga tutudde nnyo toyinaayo ka projekiti bwe nentunula mu biti nentunula mu bitabo mwaka ivu ali mu gallery nakolanga abasajja yampa ka filimu ninka musindikira ne muganda kasente musajja yangamba okakola sente nyingi ko sala sina sente ngambe mtwalo bajali nkaga ninga mtwalo nkago giteka mu short filimu ambitirivu ninka musindikira nakatunulamu nanga akanu kakoleka nimugaye matesa galo nsuliye nawe befaita mu abida bakogete kisoda nanga akakoleka najjawo ne tukatunulamu nafuna abaana awo ne batandiko bali hasinga n'abaleeta ne simanyi buzibu yafuna ku baana abo oba byali biseera byakudda ku masomero balina okugizanya byali biseera byakudda ku masomero bane baddayo naye nangamba tulina okukola nenfuna omukyala awo nampa obwana ndozo mu filimu eyo abaana baali bayiga at the same time as shoot okay Jessica Sarwa balabanga bali sharp ngago film yali yawanikibwa mu luzungu okay ne tuba wa mu luzungu ne oluzungu mukaddako omuntu odduku atano du memorizinga lugenda kuleta obuzibu batabishede binayina mukwano kwa inalimbisanya naye bamuitangaziwa Aloni emkano baziwa Aloni ya kama ngesima yo bakyali onezima Aloni kutumiddeko nnyo oyuzo Aloni muyigiddeko ebintu bingi ye muntu yanvumanga nga atampabula alinga kafeero ne katolu bwamba amayisi bona liyo okumbasajja yakuvumanga ngata akuwabula ngakugamba daba bino bisibo wakoze wasutingiza bisibi kati because bali bogamba ati bakubidde bo watunudde mu waka wabwe bingana tomusajja kyategedde kuba ngamba banzi byo ku festival ne sala byo ku filimu za bali basajja nenkitegeera era muyigiddeko nyinyi ekibo kye twakaananga oluzungu luno terutunda Bulaaya nga kitu kinnomya nnyo olutwe naye nga nkuyidde ku biyindi ne filimu z'ebiyindi ebyo sina filimu y'ebiyindi oba bakizaginde mu America oba Ethiopia oba wa kyabanga mu luyindi ne subtitles wansawo era sala bakosa subtitles biseera ebyo bazaite ziriko sala banga keranga omusajja ayogeranga filimu ebyo bamwitanga Abudu yafa ngane erinya abasali Abudu bamwitanga Abudu Emulani by then naye namwingeginga nganyo nanganti amanye ennimi 5 mu bayindi we yayogeranga yeka yali anjogedde ng'abinyumisa bulungi yeka yali anjogedde ekiyindi nenkikiriza waliwo ono yabibaka yani bangi boogerera naye waliwo omulala yasooka biyindi iso yawummula namukasi kyamuwunya naye abasajja ne babibaka awo naye oyo teri mwogezi agenda kwogera filimu kusingo yayogeranga ku filimu omwayogeranga Lonievichu embo y'omujjo kuyanga boys Lonievichu alina Bulaaya eyo bane filimu bagita Basesa bwe yayogereranga oyo mukulu Abudu filimu weziriko ku maloboozi ge ku filimu oba bwayisa osobola gifuna osobola zifuna okay kati munnange nga tuteesa nga onjukira omukulu kati bwe tuteesa ebise bwe tuteesa okushootinga filimu eyo omukulu yampandikira filimu eyo bamuyita Eric Emokoro bali bategeka Gulu International Film Festival oyo Eric yali waggulu obanga yali abeera muno naye nga weeyo mambuka
nga naye mukozi wa movie akyali muna kati mwali ye director wa Ties Binders ziri ku YouTube za Incredible Media etwogerezeganya mukwano gwange nnyo kati nga mukubirako nga mugamba waliwo no mukwano gwange bamuyita Emma yabadde agaye tushutinga ka firimu kano simanyi oba oli kumpi wandize n'olaba ekintu bwe tugenda okikolamu nangamba hanga sijja kulima nina ekintu kyevuka twaga kutegeka Gulu International Film Festival ne zindi bukiika nga tuyisa mu baana nga tuba ebiseera bye Emma yalina bye yakolera baba yitanga bafuji bwatu bye yangamba sabatuukanga munaye bwatu bye yangamba nangamba babosi bamuli bubi zeni nampa omwana we yali ayiga ku cinematography bamuyitanga Po denye ddala ndyerabidde Po najja ne tushootinga ka firimu ako bwe tumala okukashootinga nga bala tuba directingira ku seti ne bazannya bwe tumala okukashootinga ne tukawa Emma akaeditinga n'akaeditinga kandowooza bagenda okukamala okueditinga nga bano bakoze finalizing za Gulu International Film Festival nga batuuse kati Emma agamba lwa tusaba meeting eno ne mugahane gwo manyize ndebe mbade sibiri nnyo interest kati sawa zino ne bolaba nga kiryoke kasabu meeting Emma nga akasabu meeting mu film festival izagenda okufuluma nomination nga kali ku best short film ekana onomininga mwekali olwokubona bona kutandise andi era kyengambye eti okubona bona ola okujjaawo ate kukoma alla okubona byefulidde mu film nina ne film gye nasabako ne ngamba kwa award ne ngamba Katonda nnyamba teri award ejja kundetera obuzibu ate nga buli omu atwala yafuna award ate gusaba ile nasaba era film leta ya award ne nsanyuka mutima ne ngamba ontikudde omugugu wali wadeko onoga Katonda ontikudde omugugu kati munange best short film nga kajja kati doza mukulu Emma na mukulu Eric Emokolo nakalaba by the way era nebaza mukulu Eric nti yansikiriza okuyingira mu writing okuwandiika okubera ngo muwandiisi nasi yansikiriza olutalo lwali ka firimu ako leka naawe naye nga n'abategese ku Gulu International Film Festival nga nabo bamayite batuweddeko yadde 10 kalika sente kafirimu bekagenda mu nomination mu best short film ni kali award olwalwabeera Emma we nakola nabo tebayomba omuwandiisi n'asooka atabuka osutinga ota firimu yange firimu nefuka firimu nenga temwawandikako ne mukka ate nabwe twawandika kubanga eyiwe game twakola bya Seruganda nakola bya Seruganda agreement nakola bya Seruganda ne mugamba wano nange bya Seruganda nembako nakatintinike muwaayo katono nnyo kwa ka nominating wali best short ne kajirako nawe kutekwali ka sente kasoka kuba mu nomination otalo we utandikira ngabo banafuinga UFF Uganda Film Festival when afulumya nomination negaza zino film ezivuganya kati nze nali sina byendiko olina Emma yansindika nanga ka film kafolaba bekagenze mu best short film ninga kitibwa ngati amukama otalo we atandikira nenjira ko kusaba kalime kuli award katulaga kajja kuli award saga ne kali award nefuko olutalo ne mukati kali ko sente toja award tezijira ko kantu konna sa award zisinga teziba ko sente just ofuna award ko sente ka film ako kali ka byafayo kaina award ndo zaziwera 8 wano mu Uganda mu Uganda kaina award emu ne wabwere sigadeze wabwere nenga kikomisa kali mu Uganda kyongamba film eyo sinani leka ku filimu ya fuluma negenda netawanya n'abantu yatawanya yawangula wane Kenya nga kali mu Uganda kuliko subtitle kwateka kinagamba Emma nateka ku subtitle nekawangula best Jules Award ngo nenga buli bakawangula eno talonga lweyongera ninga anajekoledde eno nenga najekati otalo wesega we lwasiga okuva kati balo mukono wange nangamba nti filimu tatu yako bakaita pati yako bakaita breadwinner akalaba akalanganya akapapa si yali linya bali bagita Tiger ya linya lyayo naye ndoza Emma ndoza mukumaizo ku editing ina salo nagiwerinya by the way linya tatu ali ajuingira ko nnyo yagenda film linya tutudikiziganyiza naye nenganze naine ekintu nengamba bwe kiba kifulumye kiba kikoze eki kifulumye okulaga olwo nzijja okuyiga ebintu ebingi gambi nali saali muwandiisi
kati awo nenjiga okuwandiika kwasookera ku firimu kyoko nga ggwe okuwandiika firimu yasookerako bagiyita Dog City nayo nagirabanga olanga olwo kati efulumira mu Sinani Films oba ekya eriwa Breadwinner ze kati yo Breadwinner na zino zifulumira mu Sinani Films Breadwinner ali Sinani Films ne Vaya Virtual Images Archers ne bagiyita Vaya Emma waja firimu UG kati firimu neba n'ebizibu eyo yatuwa blessing ate mu blessing neba ne kasi mpulira kati nensoka nzikakanaawo kati mukwano wange nangamba mukwano wange yansettinga nangamba juwayo ku Parliament bagirage nti engeri gikali kalungi bakalaga zini bwe mukola firimu zino endala mugenda kuba mulina access kuba mujja kuba tembeke bana bikala bikatole olutalo ne beeyongera ewe kali nyamalala gye kakomyanga okutabuka ngeno olutalo amanyi omwadi bade mutula ne mugamba wow mukama webala ate firimu ngetabuka butabusi kati awo nesoka tuumula mu bya firimu awo kati bya firimu awo mukwano gwange waliwo muwala bamuyita Aisha nakolanga nyo twava naye mu Luluna just Aisha Kiyaga akyali Aisha Kiyaga naye azina kazi wacha wali era kyali mu firimu kati oyo Aisha nga agamba mukulu bamuyita Tumanyane Andrew Tumanyane Andrew nga awandiika firimu bagiyita Saved mabega bwesikunyumiriza Tumanyane namuwako ku lugero mukwano gwange Tuwidu Media Umaru Bugembe yampa olugero olwo kati bwanyumiza olugero olwo nempulya nga aninga egiti nenjagala oddukola naye nga siri muwandiisi nensoka nduwa omwala yawandikiranga Emma Emma Ocho enya kuba ndyerabidde pronounce yalyo bwampa erinnya eryo nemugamba ndike story nemulema nga eri triko kati firimu eyo nenjuwa omukulu Tumanyane Andrew wenjuwa Tumanyane Andrew nawandikamu kafirimu oli mwala nawandikamu kafirimu bakaita Saved kati kafirimu ako netukashootinga kubanga Tumanyane Andrew yali akava ku Media Vision Academy okusoma netukashootinga tumala okukashootinga twamala okukashootinga kagenda okuntuma ate enjiga ebirala step gye watuukangako nga waliwo kyotandise buli kye watuukangako kati omukulu gwe nakwataganako bamuyita Weleke Films neyo kampani nagirawako nayisimanyi yalekola nnyo bamuyita era bamuyita Weleke Weleke naye ddala Weleke Abra Weleke Films oyo yashootinganga nnyo music videos za gospels kati yali mukwano gwaffe nga nzanyisa ku bya Sseruganda yegamba ebyobwaki Gentleman's Agreement ebintu ebyo binyiziza n'okutandika kati okugoba ba film maker abasinga sikyaganya ba film maker abasinga bakolera bintu bya Sseruganda tebamanyi kuuma mukwano ogwo kati nga shooting nnyo mu music weno ne music endala making zaazo n'okubeeramu naye nga sifuna yadde maker n'olwata ate nga yaba video bamusasula ate agasikira eminga ngamba mu mativu n'ekyo kubanga gwe mmanyi mukwano gwange nja tuka we mwagalira kati bwe tutuka nga muguza idea eyo ngambako akasente kemuwaaya kati ntini akati tekaiti kamujyamu naye ke nali nina kubanga nga bwe gali nali mukolera nga alina kulaba kiri naye alina musajja mbeereddewo mulimu abatalabe ebyo nambeewo ne tushootinga firimu mu kueditinga waali olutalo kueditinga waali olutalo era firimu lwakuba nti bwesikunyumiriza omukulu oli tuwudumira nabwe omanyiza eri Katonda yampa ekizibu obuzibu bumu nebe nkulaba okola ekyo nebe oba okanika ekyo mba ngenda kikola kintu kyennebaza Katonda olinga omuyimbi wange Amani Basudde ye buli we yatuulanga oba kyonna kyokola mba ngenda kikola obusajja oyo editinga nga firimu nga jukira nze bakama bange baali bagenza okunoonya ssente nga nze ndina okubaayo nga baeditinga kati nga ndaba bwatema naye nga simanyi bwatema naye nga ndaba bwendi kati bwe ntuuka wano omusajja bwanneekyangirako ne mugado be simumanyi gwe mumbikuye nja gitema ezo za firimu ezisooka ezimu tezivaayo nga bwenzaagala because olwa pressure nentema firimu neggwa nemugaa kati byakalalingi sibitegera jangu okalalinge n'akalalinga saawundi yalina omukwatamu teyamukwatamu nempapa nemugaa gwe fulumya kyonna kyokoze eki kyogize n'afulumya ka firimu ako nekafuka obulabe nako kalina waadi nnya ako koolaba
Sinani sokuli nze nakali mu Luganda nze no nominating akulu mukolera bwa kaina award mu Mid South Film Festival eyo mu America Boston nekawangulako mu India nekawangulako mu New Vision yaka Film Academy tuleka Uganda film bakubanti okay film zen struggling ira mu ate Katonda banazi mpate zifuka ekikolibo kati kankuduse eno maso nyo mukuru gwe nakola naye twalina bwetwakwataganira keyo wagayi bamuyita Mbuya Films yawona mulabanga naye ku mutimbagano kati bwetukwatagana kayino mukuru gwe bajja okukolaawo baali bakola mu Kunta nga tunyumya nabo naye nga Kunta kati mukuru wa Kunta bamuyita Dani najja nampita bonanga twetaga tukolemu ka filimu awo nakayiya yakayiya sijaga nti yakayiya nze nakayiya nenyogerako kayogurafe nga bwayi nebisigadde yabikola ki nekagenda mu editing ka film nekagenda mu mukwano gwange nampushinga nangamba kateke yo mu festival nenkatekayo nekajja mu best short film Osajja yankubira amasimu gatankubirangako omuko kati nayogadde ne roya wange wali ati bagayi kati bukagaendayo sasooka kufuna nti bakanominatinze ate mawulire gagiroza kubamu abasooka okulaba nomination ezo baali bakyaliibe kati nti saa communicating because sasooka kulaba ye yalaba nansindikira mpulira nanga wangaino kungamba kuliko sente nasalera kezi 2 ngamba filimu etenteri award nosala sunna nafuna amasimu gesifunangako mubulamu bwange ate nga gasinga gonna malungi oba gonnanga mabi tegangamba ntuyina bwe tutuuse tukoze tutya kubanga ye yamposting yananga nga wali nga gambe Emma ye yampostingira ono yampostingira aga kafilimu kafe no kateka yoti anga tonnebuuzizaako ne mwenye nemuga otebuuzako yali nsonga nange ndi kati okwebuuza nange ate kafilimu tekali komanso kubanga kafilimu kaddakiika ejo tufunye ekirabo kizze kati wali ngambye tukoze tutya what is next kati bangambe kuliko sente royi makoganero yawanga signing endagano mulini mutima nenjagala okwebuuza nti bwe wali ongamba nga tiwayogera ku byandagano mbyebuuza mu mutima nengamba bwe twali tu shooting nga pressure teyali bwe anti yawe ebyenfuna biza birengera nanze sibangako mu sikando za byanfuna ngamba ye oli nga byalaba sibangako mu sikando za byanfuna singa omuntu yali angambye asinani yo mu luvu ku sente ezo sente sobola zikulekera nange olinga nze erine gwe nazirekerako miliyoni nga 3 ne mugago okakasa zinakumalira ekizibu kyo olinga nze nno bamala ne baziyita entondo nti obeera n'entondo si ntondo nze ekyo Katonda kyasooka okumpa ndi mugagga mu mutima bwe ndaba nga sente zikuli kugamba okakasa oli mu mativu nazo bazikuwe ebyo balo yabiyingiddewo naye nga bwe twali tukola tewali adde akakalu mwekanya naga tukatukubemu katukube ate nga kisinga okwewunza filimu zenkoledde z'endagaano sisinga nanga muzibu nezino za gentleman's agreement zino alla abantu wendabidde nti abantu balabidde mu bintu bingi filimu eyo nasalala akabiina egamba Katonda nyamba filimu tekola ki tefuna award egenda kundetera obuzibu ekitegeeza bakujja na award ate byali birala era Katonda yanyamba ka filimu k'omwana awali twaziriko n'omukulu atuli ali emabega wa kamera awo Diego waffe naye nga tamanyi musalaba gwendiko naye nze ngamba bugambi Katonda yamba Diego omusana gutufavori nga tulyoke tutambule filimu teri award tewali buzibu okay Katonda yamba filimu netali award naye nga abaana baali bamanyi nti eteekeddwa okulya award naye ngamba Katonda nyambi pressure omugugu okukoza eki gujjize omugugu omuntu nkudde Okay, Sinani ebigambo bye bikwasamwe ennaku bikabyamu binakuwaza naye still ye movie industry ya Uganda era nange lwakwogera naye njimanyi nakaba kamaziga nenegomba okwetuka gwola baze naye Mungu yansasira busasizi Sinani ku bwangu nnyo obw'ekitalo
awo mbadde njagadde ofunze tutuuke sofa Sinani Films erinayo firimu mmeka mukyaliyo mu kintu mukyali ye firimu twawulirako copyright ojja jjogerako akatale kali luddawa omulabi waabamu anoonya firimu empya taziraba kati ebintu binambi kubuuziza omulundi gumu one ofunze ekyo kyobadde ogenda okumaliriza tudde ku Sinani Films erinawo kati kiki sofa erinawo title mmeka erinawo kipyaki oyogereko copyright twagiwulirako oyogereko ne marketing ogikonyeko ko wali abalabi bo bayinza kusanga wa firimu empya so tandike ne kano komaliriza ode ku Sinani balinawo titles mmeka ekipya kye kiriwa copyright then ne akatale okay kati awo nga mpumba wumba nga tuyingira bbiri nga tuli mu covid yawo covid yasoka nanyega mukwano wange nangamba lwaki togenda ku TikTok oli w'amaanyi ndaswe kumbanyi ofukamire bagaye bane mu mpeku buyambi ebiseera ebyo nga Prosper yakuba abanga natannaba abantu bagenda netuze mu film ne mbagamba mange kyesaakola nga mulaba nti akikola sobola kukikola ne babanga n'ekizibu ng'alwana nakyo yekka paka nagguka nemugamba ekyo kinna nengamba mukwano gwa ekyo kinna muyiga nenga nayinja kusaba Katonda osanga anakola ki anayanukula nensaba Katonda mu covid yo ninga nisi Katonda nesifuna ina muntu yankubira simu ku mikwano gyange gyonna nga twakava mu covid oli asooka tuyingira covid okubiri esimu gye nafuna yali evaamu kyala Kate Extreme Casting juke mabega kawo waliwo byesiyiseemu nnyo naye natwalayo ebifaananyi ebyange nga Katonda anakuwa kyenategeera nti obugagga si kusonda ng'abantu babogera teba n'omugagga akulimba nti yasimanya asoka abasajja abagagga bonna betubuuza bagamba kukola nnyo obugagga si kusonda nakusaba nakulemerako Katonda baba anakuwa tomanya n'ennume ezaali nze gambye omukazi yakeera kunkubira simu n'aŋŋamba Sinani gwe njogera ne Sinani nemugamba njogera ne Sinani nnyabo osobola okuzannya comedy nti ninga simanyi kuzannya comedy naye nga mikwano gyange gye mbeeramu ba Emma batera okuŋŋamba naye nga yogera nnyo ebigambo ebiri fani nokyerabamu nekirowooza mu katikitiki awo nimani muga nsobola njagala kulaga nti Katonda nga ntegekedde nti ngenda kufuna natuuka ku yandibadde audition yanga janku auditions ng'omuntu hafi mbyegambye ya Emokoro Eric Emokoro film ya Gentleman's Agreement bagiyitanga Intimacy je namukwaje yali gentleman's agreement salo kampandikire bagita Intimacy naye omukolo gwe nazanya naye mu film eyo yali muganda nga bamita Amoni nga musingana yo Katonda yali atesetese ebintu bye omukazi nga atugamba oyo nti njaga mutukoleyo ka comedy kada kikatano nga muli aba abakunga mbaze kana isimanyi nga futokana ne kata twachukana nga tumanyiganye tuvudde wala Amoni najja walina ngamba naye nasoka lowooza mu abasajja bano baagala ki Amoni nabalaga bano kisajja kye baagala nkitegedde nampisiza munaga ogenda kukola bwoti nkole bwenti kakomedi wakazanya kalimu ebigambo ebi byokka naye ngesinga face expression butwamala okukazanya omukazi nga musanyufu nga tukazanya yanuma nnyo obutaba mukalanga ko nali njagala abeere mukalango mukulu oyo Amoni netuma naga mweba nnyo mudde ewaka naye nakatuuka ewaka noza natukayo essaawa zaali 10 zaali zingira mu ssaawa 2 ez'ekiro essimu nenkubira omukazi nangamba oyiseemu nanga enamba eri ku WhatsApp nengamba ye nanga ankusindikireko nansindikira kakalango nga bwe kali nenkayitamu nakasobola ngenda kuzanya biki oyo ye Prosper nangamba enkya jangu osayininge nenga tufudde nengenda ku Extreme Casting na sayininga ndoze endagaano zaali 3 nga zonna zogera kimu oba olindagaano erike omutemwa gwawo zonna nga zogera kimu nga zikonfaminga ya Extreme Casting neza company ndale ezaali awo netukiriziganya ssente ne bampita ne bangamba naye ffe nga casting tuliyako 30%. It is okay. Nanga nti oli muki oli okay nakyo nentunulamu gye mbadde nfiira mu wange nga teri akubya simu nga naye nfaati nenga ndi okay nanga akali enja tugenda tandika okushootinga twashootinga ndoza director ali mu South Africa namusumbuwamu uko katini
yamboza oluganda nefula ati sirumanyi nnyo oluzungu nandetera interpreter ndo zabali bali kwasaganya bali mukulu Andrew Gundi ono owa Songs Avenue Benoni yamwe netu shootinga bulungi safu nakazi kujja kwera singa okugwawo ente ngoba nago manya okugwa ekigonga tolina kyolaba banga bagamba gwa bugwikigo ente bagikwata byayo nange byange naye nga tuli mu same location juke bakolanga enkuba eyokuba ngente yeddukawo nga tekola kyebagala ka director nangamba olina okuzanya ekintu ekyo kikyampa challenge benasiba okulaba nti bibye bizibu nnyo ate byali byangu alike nalabanga akangwako okugwekikubeera gwekigwe nakamina nimpulira nitumala shootinga kubanga njuke twasembyayo bifaananyi twabikubira mwamukulu Benoni Koswangize kuswangize uwe waka nampira nanga twekubira ekifaananyi naawe kuba katoli serebu nasoka ntoli omusajja yogedde kyagamba deke ekifaananyi kyenalaga abantu nti mbaddeko ne serebu kubira ekifaananyi akalangwa ne bakakuba nzijukata twali ngenda kukola omanyi ndi volunteer ewaffe eyo ndi community volunteer bana bakolanga ba VHTs ndi activist byobufuzi era ate ndi volunteer byewaka mbera ebyo tujafuna nabyo lunaku nja kuza bitutemeteme ku ebyo ebiti waliwo kitongole bakiyita accord kyali kituyisa omusomo gwa activist community ezaffe oba oli eyo mpita batutuyite nti nakwata batusomera ku kireka gundi eyo hotel bagita oba sport kati matuka ini nembanga yerabye ninga nale kasiye nowetula nengenda mbana akatuukayo mu musomo ogwo ng'ekifaananyi kya lipooti nze dda pup nengamba ye yasooka okuvuya simu lwa yali muganda wange namugamba nga sikumanyi oli wawa nze nebyongamba sibimanyi nangamba olimba tuli mukola ku TV n'ebifaananyi bibyo nemuga oyogana muntu mukyamu sinanja zitakola bintu ebyo akalango kafo kakalango amasimu ge nalifuna segafunangako olunaku olwo n'abakukyawa mwalimuko n'amasimu ga bizinesi oba gana abakuwaana tukulabye kino bebi bekibe oba mwalimuko ga bizinesi n'abaagala okukozesa omukisa ogwo olw'okuba oli serebu baalimu n'ogubawa naye nga kyenkugambe nti kyekituuse okunzijjamu okubanga nkolagana n'abantu oba bakubye mbabuulira lwa nsonga lwa abantu abasinga tebamanyi kye beta gentleman agreement tebakuuma bwesigwa baluva mu ssente si bamativu nekyo naye nja kunyumiza nagenda ne bampa ssente ezo ezakalango cash tewaliwo neziteeka mu nsawo okumanya nti teri yanjala yanduma okuva entinda ku extreme casting paka ewaka natambuza bigere ngakajako kalina wano nsawo jenipesa erimu ssente ninga ntambuza bigere kikyo olwokuwunga simanyi nakumanya wafuna se natambuza bigere kati ngatunjala tekuluma kati tuddako ku bya copyright copyright yokwagala butaga tujetaaga nawulira kaunti bagiteddeko mukono is it bagitekako omukono kati wabaddewo regulation omanyi kulina okubako regulations ezitambuza etteeka eryo kati babadde bali mu kukola n'okuconsultinga baloke kitandika okufuula fule function naye industry tosobola kukola nga temuli mateeka bintu byonna byolaba mulimu bitasobola kukula so tulina okukkiriza ddi embulesinga lwakuba kati sometimes enkwata engeri gye bakwasaganyamu aba library kujjako gyesikkiriziganya nayo naye ng'ate changes bwe ziba zijja sometimes zikosa tezibaamu zibako bezinyigiriza zibamu n'abazifuna ate waliwo nekijja n'ogumma noganti nandigambye naye olusi tutera okwogera nabo abo ba library ne bakulaga nti byemwogedde nabo babitegedde nekulaga nti babitegeerako ddala n'akatini kati sijja kuba nenyala amateeka ng'egiga bakwata nti nabo sometimes nga bwe nkugambye nti abantu abasinga otulina omunuvu ennyo gwa ssente n'okukyukakyuka kati nabo ekibakosako mu copyright naye ba copyright weeri regulation nkiwa zinatera omalizibwa era liteeka liri full function so
ebintu byammwe bisinga ebiwa nadde ebiyiye ba creative mugende mu biwandiise ufune copyright yabyo muleme kufunawo okutataganyizibwa ku URSB ate batusalyako ne kasente kati mitwalo 5 wandisa script oba film kyonna kyo kati bakuwa certificate kyonna kyo ina kifuneko bakuwa certificate kyonna kyo wandike kifuneko kati wemala okiwandisa neninde teeka liri likola oba ninde ono omubbi ng'akikutteko omuntu yenna akikwatako omubuuza bw'akikola ddala exactly nga bwe kiri nga talina kyakyusizaamu etteeka bwe lijja erinnya lisobola okufaanana eyinza oba nayituma gundi Jofule noinayiyaolugero naye nalutuma Jofule naye tugenda kufuna mu story nga story tezikwatagana naye waliwo oli okukola Jofule nga yonna bweri aba alina okuliyirira amaanyi go bwe tuyingirako mu katale akatale weekali nze tera nnyo okugamba ba film producer mu groups ezimu ne tuyomba nnyo abamu ne bangamba taka okuba balina bwe bakuliisizza gwe naye mbaga ku kye bayita producer tebagala mazima waliwo mwembeera waliwo yantwalako ngaate waliwo yantwalako mukubisijja mwogera naye ngaate bagamba mukugu nnyo mukupromotinga n'okutumbula firimu wakabi nnyo yantwalako awo naŋŋamba tulina ebizibu byaffe bakuwadde sente gwe andi bw'obeera ku saidi eri oba diversion siba ku saidi nze Mugaya nze ndiwo kugamba kola kituufu kati goli waddembe obutakikola oba onyiiga baki ojjukira nga nkugambako nti ng'ondaze firimu ebagita Guardian of what ne ya cartoon negamba nti The Winged Guardian olina eddala lyolinnya enno olina okusomooza mu production z'ogenda okukola kati mulimu kati ebisigadde byonna byokola tebinvunaanyizibwa koze mba nkugambye ensowera ekwagala yekugwa kubwa eba ekujjukiza nti munaye wano jjanja bawo wawone wano naye mbagamba nti tetunnakola kimala olwensonga tetunnakola kimala nga oba producer ku muli kye bayita producer twakakolako 2%. Waliwo neyaŋambye mbu ne wano tennaba nkubulya kituufu Mugayo omuntu yava wali n'akwata ssente zajje wonna wazijje we simanyi n'aziteeka mu firimu n'abuuza akatale kaluwa gwe producer firimu gy'obuuliza akatale tunagimaketinga naye ogibuuliza kaki kitegeeza yasoose kubala ebibantookeddeko eno emabega waliwo mwera omukyasijja mwogera mu Tanzania yazze mu inbox yange naga nkulaba nnyo ng'opostinga ebintu byo nina firimu 6 neŋŋamba what nanga anoonya katale nsooka nsiriikirira ne mubuuza nnyonnyola bulungi nagamba nti Paulo Magic nga tennaba kuggalawo aye bo bakozesa maisha magiki bongo ne maisha magiki yatusuubiza nitukola firimu nyingi nnyo nate neekulozinga ngaga ogamba nti ono producer atunula mu kituli kimu kyokka nayagadde omubuuza naye nga ayinza obiraba kifuula nenge naye nemugamba okay kankushalingireko ba distributor bennina bw'ofunamu akukolera naŋŋamba azo kyakye nabafunyeeyo nja kwogera kubako kenkuliza ne mugamba omulimu gwange si gwagala nnyo sente naye bwe ndaba nga oyagala kuba naso kyenasoose omubuuza namubuuze wamwe wabaddeyo Zanzibar International Film Festival wabaddeyo naye alinga aba filmmaker bewaffe wano nga teyabaddeyo naye nga ate eri waabwe kati gwolye nate gwomanye ebiri eri songa yali ground yandibadde amanye ebiri eri naye kyeyanzizeemu ku byo alinga alaga tamanyi ninga filmmaker bambi nemuwako be namuwadde nemugaa yogera n'abakulu abo bw'ofuna mwako yamba nemukkiriziganya ng'ota firimu naye mugaa tota firimu nga temunakkiriziganya na muntu kati obutale webuli kyenasooka okugamba nti filmmaker yenna ng'oli from producer mu budget yokwagala utagala nga bwe wakote milioni 5 2 3 10 emeka oziteka mu firimu olina okuba ne sente zirina okutambuza mu katale ate sikala akatini ake Karasha oba Masaketi okunoonya market kubanga wano bati wali market kyenagambye nti ensobo ekyusa envubo nga naawe okyusa kati wali omukwano gwe nayogedde mu America na Uganda ashootingira firimu UK ne mu America sina mpola ebintu byosaawa zino ng'oli mu kubyogerera toyogerera wano ondekanga passport njirina wano waliwo ate n'okuzanya nkyazanya mukama nze nkola bena
lwansonga nga bwe ensobo ekyusa envubo waliwo byetosobola kukola wano okutereza nga muntu ng'ebiso byetaaga gavumenti kituufu ate etanaba wiringi nga tibinne byeno kubitereza tannabiraba nnyo tannabirabamu nnyo muki exactly naye abafilmmaker abasinga bali wano balowooza basobola okufightinga nabyo naye nga byetaaga ssente kati nze basobola kufightinga na bintu byetaaga miliyoni 100 nina okubaako gye ntunula ewalala exactly kati omukulu oyo ayina ekintu kye yaŋŋambye gye yatunda kubanga yaŋŋambye kati mwana okimanyi firimu yange bagirabe Brazil mbadde sikimanyi nga amasanyufu nnyo nenga bagirabe Brazil oleka naawe ne mubuuza wagitunza otya yagenda n'okujanga yatunda nangamba eri Brazil eri China nawe ne musa wagitunza nangamba guli omukutu gwe waŋŋamba nze kwe nagiteeka ne muzanyi yagiteekayo nti mukwano wange yagiteekayo muzungu nenga kyokka byaŋŋamba nabikolako research emyaka 5 emabega ng'obadde tobijjukira nga sibijjukira sibikola nako sibigezesaako nze nga ndiga oba nga sibiri nako naye bwe yabiŋŋamba nenga leka ate ndi mu muzannyo n'ozuukuka ninzuukuka era kati Katonda nampa ku ssente banneerinde totutiisa naawe nze manye wali ssente eza movie Kasana natageera kibayita producer kasana malo kitegeera nti producer omulimu gwo gusinga guba gwa kunoonya sente zigenda mu firimu kyokka ebisigadde gwe gusooka omuki omulimo omukulu emirira emisigadde ne gigoberera omulimu omulala omukulu sente zikomyewo zitya awo obulala nabwe bana naze wa mukulu muga ya Faizo ne mwewalako obukadde 3 obukadde bwa 3 budda butya Yanda munyomeza nti sina market. Oba ogenda mu komera wo odda mu bibozi. Kati ntero gamba nti tuina Emirates zigula. Tuina TV ezo zonna zi Amazon Prime zigula film nga nnungi. Ate film kibayita obulungi standard picture mu kishootinga mwenna. Ne sound ali standard. Sagala mga ente mumanyi. Ne wala kwa film meko mugamba teza mu ka sound fako bakakikitanya. Nagamba ulina wasinani gogendo biraba. Bali bagendo biraba uli gwayagala kuwesende ningi yeronda. Okujja ko ngogenda bitwalo biwe TV wano eno. Bakuweche bako. Ku promoting ati bati abantu tebasasula. Pazi goba wanayo. Goba wa. Waliwo ne yafukamira ennyo. Nga yebaza ati olomuwa bamulage ku bwerere ne kubiru ku TV nga ye yatadde mwiki wano wetutuusa kati awo gogenda yo lino omulimo omulungi ati ovolaba aba TV abasinga abasasula batukuba nnyo nagaola because abasinga abafilimu maker abasinga abalala bagamba okulaga filimu ku bwerere ku TV ndiye kimumanyisa because nze nalaba bwalaga filimu ennyo nti abafunye ba fans kati nga akuliyetinga wo omuzanyo nga kutwala ku theater Bonita oba wa kati ye bwatu bwakibalira nze waloga nagamba sikinambuzi bwe baye market yo nange sikinambuzi kati nja kubagereza ke the films zange ziri kuya ezisinga ziri kuya kwetu obaje bayita mymovies.africa ninako Dogo City ninako Saved ninako Falsely Accused mfuna yakasente kembafunye yakatonotono ngenda kwesibako ziziriyo ntudde nazo butuuzi so nga kagambo kambubiri sinane gwe tunyumya naye so fakati amakago galiwa aga Sinani Films gali awo Kawempe liaso mchazi kolamu era mukola dira yagadde okweyungako aiza kukola atya ekintu ekyo nze nganzi sikyayingi sikyamentalinga bazanyi sikyatendeka okay mulimu byesikola nsitunnya sente za muzanyi era waliwo n'abafilmmaker abatera okumpita naddamu betuyita downtown naye nage kulanga kikigendererwa kyabwe akuyita nga Mugaya Faizo ow'erinnya n'asaba mu baana ssente gwotuuka okola nga waliwo eggaali eyabayiseemu edda manaye gwe tugenda ozanya naye mu bedde sikyabikola si mutima mubi Sinani yeraga abasalawo obutakula Sinani yeraga bali mu comfort zone n'okulya sente z'abaana obukulya entuuyo z'abaana bayiza abaana abo bakolima kyovola firimu z'abameka tuba n'amanya nga tetuna gye tulaga abaana bajja n'ebirooto ne bitagala kutuukiriza birooto byabwe bafilmmaker bangi baboogerako nnyo sijja kubamenya wano naye babakola ki baboogerako nnyo audition ne musaba abaana emitwalo 5 ne musaba 3 simanyi okuyingira ne mukola biki mwana afundika nga tazanye nakuzanya ne bya filimu n'abwetamwa
naye bagamba waliwo wagaa nti ate ekyo kiba kyongerako nti azini mbwe ekintu ekyobwerere tekiba nnyo na value. Kiba kyogera bubi nanti kyova olaba firimu zaabwe zisinga abamu ziba ng'enkolimire. Okimanyi nti wali abantu balina firimu zinyingi, ze sina firimu nyingi, nyinza okuba nina firimu nga 6 gokka. Naye abantu balina firimu ezisukka ne mu 10 naye nga akyakubuuza akatale kaluwa 20 n'okusoba. Nina gwe manya alina firimu 4. Lwaki si mugagga nnyo oba lwaki si firimu meka ayogerwako lwa nsonga bye bayisa mu baana bikolimo bijjira mulimu abo baana betukozesa mulimu abalina ennimi entonzi naga muka yafaizo gwonkoze bwotyo ewaffe bankyayo emirimu gifudde naye gwe nonkola bwotyo muka yafaizo tera gyojja kulaga. Lwaki mugaba ba downtown manya ba uptown firimu zaabwe zitambulamu akatinitini akatinitini n'abo abamanyi kye bakola lwa nsonga akwata akakatini kayino oba mutwalo n'aguwa omwana si mwana kukwata mutwalo gukola ki kugamba kayinza okuba katono naye bakanyiza n'akakatono era olina agenda bampayo ebiri nendya nekyemisana heve ekintu babito bilina okutambula nti omuntu osooka omuwe ku kasente n'aba n'essubi nti omulimu gwe nayingiramu mu maaso singa nteekamu amaanyi gulina kyegugenda okumpa. Omanyi ffe tukatino ffe twakola ebintu ebyo twabikulya waka ffe maama waffe bwe yalinga atukozesa ebintu eby'amaanyi byayinza okuyitira abantu okubawa ssente n'abitukozesa ng'akuwayo n'osolo 10 ng'olugaana kubanga bye mukola byammwe n'agamba nedda omusajja yenna abamu n'akasente muki kati ekyo kyenayiga nenesala ku baana kati nze sikyayingiza baana mu sinano wabula mpita auditions. Ate auditions zitegeeza abantu ba film maker bawana bamanyi kusoleza ssente naye audition mu film kitegeeza kufuna cream abamanyi oli mutuufu nnyo. Akantu kamu bwe kati lwaki downtown ne uptown lwaki mwakikola mutyo era kusaide ekyo kibuuzo tusijja kulima simanyi gye kyava naye bwe najjako eno ku National Theatre era ogwawo gye nakisinga nze ndi wonna olinyoto downtown sina besikoze nabo ate bw'osinga bakolera nnyo ku byobwereere biba bagentlemanisa kulibwa kuba tebasiima bwakuyita nga ina service gyakwetagako gy'omanyi ayagala kuyisenga omwana oli gwajjako ssente takuvaluinga tamanyi sinani gwayise takuvaluinga ayagala kuyisenga omwana gwakoze eki naawe nyini aba ayagala okwate waliwo gwe nadirectinga ne firimu nenkwata ne muzange sibula oba olinayo n'akalowoozo sibula n'akataleke katuve wano wenna abatulaba n'abampuyiza mama firimu maker naddaba film producer bambi mbasaba tumanye loolo yaffe bwe tunaamanya loolo yaffe tugenda kutambula era tugenda kutambula nnyo nnyini ddala ate n'ekirala tube bamativu n'essente nze gye nsinza okutambulako kuba nzanyiddeko mu Kenya nkozeeko naye mu nsi endala bandazaani naye teamwork film is not a one man's business ndipo mnayagala okulya mwekka obanga mulowooza mwe mumanyi mwekka tetugenda kutambula ate n'ekirala nti bentambuliddemu abasinga nze mbaddeko Kenya kusati gye tubaddeko nga kujjako bakenya bafirimu ab'amaanyi nga katwalise wano mu Uganda nga ali ku firimu ya downtown ne wajja ba professional batwalise ba uptown ne bajja naye nga bazze kuyamba munnaabwe watali yadde single ki teamwork bane bataba timu ya okawa Uganda anze nkibagamba nti gwe wadogamba Uganda wano nito kyona kitugenda kuba tugenda kusigala nga tulwana nga tulwanira ebinyeebwa mufu kyente tujosika tulwana ebinyeebwa ate buli omwaka kwatako kyayina asooka ne yekweka mu nzikiza bwe biggwawo nakomanaga bane tulwane tujja batuyisa bubi kati bana tukomewo tubeere wamu abamanyi mugende muwe service oba kubwereere oba kubiki kubatamanyi mubayambeko so kubanga kye bakola kigenda katale na mukigenda kemugenda oteekako yensonga lwaki akatale kaffe kafa buli lunaku nti lwa nsonga waliwo abatandika naye nga ate abamu baluse babatuukirira mugana obayambako mubayambeko
ne collaborations tubene collaboration tuziwe ekitiibwa. Okay. Sikutuka ne maro collaboration muga ya Faizo naduka ne film. Ana ne kajiyita yiye. Film ya fena wadde yatukulembedde. Ya fena lwaki nti bwefuna sente n'agamba sinani wakola kino kwata. Diego wakola kino kwata. But film is not a one man business. Buli mwana alowooza nti amanyi tugenda kubeera bwetuti paka tunazukuka. Okujjako nga tukwataganye. Nze kyembasibiri entana yo kaje nyinzo basibirira. Tuve mu ntalo setugasa. Buli kadde ndaba mu ntalo. Nze bale mayiza kugwawo kati nyaneza nanso okulaba. Tezisoboka. Nazira mu group ng'ebipapula bite nenga abannange. Bye tugenda no beera mu mpaka. Era ke kali. Nze nabivaamu. Kwebazaamu kali nti waliwo enswabwe yakola bweti. Nze nakyuka ne mbaleka eno. Entambulako Okay. Bale ne ba producer batu shootinga film nkimanyi sente teziriiwo. Kyo kimanyi teziriiwo. Ne wafunya sente zikola film ezo nazo botaddemu. Kwata ku sente. Tuinawo Discope. Tuinawo Kalasa. Tuinawo ne Mashariki. Obaje baita Mashaketi wana Rwanda. Bona wasitusengo ina film nga nungi. Twajja kuvaawo nga tofunye connection mwenchuwa. Ate n'abala tebajinabala bonobo okoze film nga teri wathe ngolowooza oli ajja kuwaka. Mwajja tufanga bine bya mukulu Big Eye ne Eddie Kenzo. Nti omusajja alemedde obunamba. Bitujja okufuukamu kati tugaba namba nga simaze kutunula muwakawo. Nze nkubuulira mazima. Baliyita Sannyalaze. Sannyalaze ate banaye tukomye n'obukopi ba film producer. Niwe notuuka wali omuguzi gwe bakuwadde n'omuganza ne bompa ebisatu mpitawo. Lwaki tuli baluvu oba lwaki tulaga nnyo enjala? Enjala yetukubya nnyo yemuzimu kutusibye mu bwavu. Zezitusindika tulage products ku TV ku bwereere kutunyigiriza nga tofukamidde olw'obuyala. Olowooza bana akulaga ojja kukola show wali. Ekyokubiri oli bwakusharinga n'agamba muga ya Faizo. Yogera n'oyo ajja kutwala firimu yo. Ayi noterako firimu endala embi n'omuganza ne bompa ebisatu ebya $, mpita ne bompa $5. Bana tetunatuukako wansi awo. Tuli basajja bagagga. Mbasaba busabi. Tuleme kulaga nnyo njala. Enjala obutayagaliza obutayagala kwegatta byebimu bitusibye mu bwavu. Nze ku lwange ndowooza yange si ndowooza muga ya Faizo. Obula ndowooza yange zigye nsaba mugitunulemu. Okay. Osanga tuyinza okusenvuka ku ddaala. Okay. Film industry ekula. Okay. Ekula nnyo. Ku speed. Ku speed. Mwabate mukula yo. Mukifaananyi ekula. Ejja kutuuka ekugambe muga ya Faizo vaamu. Lwampa oba oyagala. Oba toyagala egambe vaamu. Era wejjemu wekka. Ebadde kati njaga tukule nayo. Ekuze mu kifaananyi yinza okuba mu nsawo tennakula. Naye omutindo gwekoze eki? Gukyuse banaye mbasaba. Amannya nsigadde Sinani Ssentongo. Ku social media wonna gegaliko Sinani Ssentongo takyusa mannya gegage. Okay. Kampuni ya ku YouTube ku eri bagiyita Sinani No Film Production. Mugende mu subscribing. N'omukutu guno banaye mu subscribing ate mugenda manyi mu sharing. Baguyita Fezo Promotions. Waliwo omuntu eyanyumiza ekintu nekinyumira. Nesigala nga ntakola omutwe. Nabaddeko ka program akamu nga kaliko omukulu Lukman Ali. Abamukola ku interview. Kolebwa Frank Antambi. Omukulu oyo n'agamba nti waliwo Munnayuganda omu yafuna akakadde mu firimu ye. N'atamwogera mannya. Akakadde aka Uganda? Akakadde aka Uganda. Asa aka Uganda. Akadoola. Mu firimu emu? Mu firimu emu. Katoyo bwaba yakafuna kitegeeza bannanga amakubo weegali. Kituufu. Baproducer temutubeete tubeera mu kaki? Mu kabox. Akakadde aka $, ziba sente mmeka eza Uganda? Sika kawumbi kalamba? Oba? Buwumbi busatu. Batugabe buwumbi busatu. Omusajja yabufuna. Mu firimu emu? Kitegeeza firimu mulimu sente. Ate nga alinayo endala. Ffe tulina okuzuula sente ziriko ziriwa? Ziri luddawa. Nkakasa buli woonaaba n'enjala eyo ogenda kumanya sente we ziri. Bw'onoba tonafuna njala ojja kuba oli contented omala okukola firimu otandika okubuuza muga ya Faizo akatale kaluwa. Naye buli bw'onooba n'enjala nze mu byendoota sina we naatuuse yadde ekkoota. Sina we naasembedde. Era bwe ndiba nsembedde njakuga kati nsembedde. Naye masha Allah alle kubo nde bagenda alyerula.
Okay, tetujja kusuka kao. Nange mbaddeko Jampata, musubscribinge, mulikinge, musharinge. Nabagambye dda nti oyagala okukyalako ku programu yaffe eno, enamba kweri waggulu awo, ate nga abantu bano ngenda babalayitira. Leero mbadde ne Sina ntunyumiza. Naye tujja kuddeera atubuulire sofa kati ali biki kuba ayogeddeko ku editing kuwandika tayogeddeeko awo takubyewo nnyo. So tujja kudda next time bagamba ewalungi tewawo wannyu naffe katuva wano mwebale nnyo mwebalire dda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala Mukama yeebazibwe. Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe kalabirawa oli ludawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA bannange ne South Africa nayo gye muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe Nganzi. Musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba ko ne munona yakikole akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last kagamba kukabera kamyufu mboba tona subscribinga nebo maloka koonako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akade ako nfwegaide kanyigeeko oselectinge all olojja kuba ofuna notifications njagala oberenga bwe teekayo gwasoko kekanya akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook biki mumanyi ngege balayikinga mu ekintu kona ku kigali ekyo likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako.